twawandika ebbaluwa twandikira ku pulezidenti w'eggwanga nga tumugamba nti yefe federation eno era tuli aligned bweti ne ministry twagala kukola mulimu guno na guno ne twagala tulambikibwe ate otuyambeko okubazayo mabega bwe twali mu meeting nga tukyali ku Sereni twafuna speaker be bamu kubagenya abajja speaker oyo mukujja tukitwagala tukimanyi ebituufu ebyo twagala ssente twagala ki twagala ssente twayisaawo ensonga y'essente abaali mu meeting mwaki twasaba bilioni za 3 abantu ne batuvumaavuma awo naye basajja bane mwagala kuddamu kubba ebali twagala kubba tuteekawo ngeri ya platform tutandikira okuyiiya essente ezo bilioni za 3 speaker n'atugamba tugende tulondeyo abantu batono bagende mu kakiiko aka parliament bateekeyo ensonga zaabwe ez'essimba balabe kubasobola okuvaayo nkomyewo mabega kuba bino byembavuga bigenda awo bwe twaddayo ne twelonda akakiiko ne tugenda mu kakiiko ako kakulirwa omukulu ono Hidramani Imami Kayemba kwebali twasindikayo abantu baffe ne bagenda tutuula ne batubuuza ebibuuzo bingi ku bilioni zezi n'asatu naye olwokuba tuli ba bulijjo era twabiyita era essente ezo ze zitutuuzizza wano lwaleero mulayini eyo kati nzizeeyo eri gyensoose bwe twakaanya ne tuwandikira pulezidenti n'atukkiriza olwokuba twagala kukyusa bintu bino bibadde bibeera nti luli pulezidenti wamugamba nti twagala kukusisinkana nga wayita balunywa nga alabaluba nga mufunayo mukanga mwina mumusalako ku mulundi guno twagala ajje ffenna bwe tukola yagenda okuwa endorsement y'essente zino ngenda babuulira ebyavudde mu ministry nga nsaba babbirako nti biri bye tubayisizaamu ebyobuwumbi asatu process yayiseemu naye this time essente zino sizakivandulo. This man is not for the file. Nga bwe twadde tukola leta file tutwale sente zino batusabye tulina okukola kye bayita sako baziwummuzeewo kati olwokuba ffe twemanyi tuzeegabire mu mbeera yagenda okole ozze. So yensonga lwaki mulaba nti twabayise misinde tubayitiremu olugero olwo nga bwe luli then tubawe ne way forward nga ffenna tuli wamu kye tutuuseeko mu kimanyi nammwe abali eyo nga muli part of this tusobole okutambula bulungi. Kati olwaleero tulina emboozi endala waliyo ssente ezijja zigenda tuuka zitya ngemmwe abakulembeze baffe temunaba kuyiga engeri gye tukwatamu temunaba na tuyigiriza engeri gye tulina okutambuzamu kino ekintu. NPA twakitandika n'oyo feba director ndooza abana mu katabo ka NPA era bwe buvunaanyizibwa kwe yava afuuka omukulembeze owa region gyakulembera bw'ogamba nti mukyuse musiraba gye tulaga mu butuufu oba mukyamu naddala ng'omukulembeze olwa bino wammanga oyimiriddewo lwa bukulembeze bwo ebigaana okutambula obulungi mu region yo bisinziira ku ggwe nze nendyoka nzijja kubanga olina obuvunaanyizibwa obutuula ku lukiiko olusalawo ebintu nga federation twagala okusaba URA ne parliament etuyambe guno omusolo gwe bagamba nti gwe bagenda okusasula nga ku buli mutwe gwa muntu ayigidde twagala guveeyo kubanga kikyabalemerera okukola ki okuteeka mu nkola waliwo kyebayita non-tax revenue mukiwulira non-tax revenue ffe gye twagala kati ate okusaba URA getuteerewo munfuna bulungi. For example, omanyi nga woolya nti osasula non-tax revenue kiringa wola sente zasasula ku passport oba driving permit bwebityo. So either tumanye nti oba ekivulu kyo bakuteereddewo nti ogenda kusasula passport ya mitwalo 10 okole ekivulu kyo kibeere mirembe nefuna bulungi. Then nga maliriza ensonga eno egenda mu bakulu ba poliisi ab'ekitiibwa mabegako awo twafunamu obuzibu ku butya omusolo ogusabibwa ba promota ku poliisi enaggulu era nayo it is part of this non-tax revenue tegulungamiziddwa bulungi kukasoyingira akasenge k'abali abasalawo wadde mukugamba sasula milioni 2 sasula milioni 1 sasula emitwalo 5 okusinziira yenga bw'omulabikidde. Nze nagendayo twalina ekivulu mu kitundu kyekimu weekend y'emu ng'oli alina Saturday na Sunday oli bamusaba emitwalo 3 nze bansaba milioni 2
kakati bannaffe abamu balina embeera nga tasobola kwerwanamu. So mbadde nsaba ensonga eyo nyini mugitandikireko ng'abapoliisi kuba kyemugenda okwogerako era twasisinkana direct operations ne deputy IGP nga nawe kikyava bubbiza omuntu kubanga waliwo complaints nyingi, waliwo era n'ab'essomero ery'omukulu Sudiru nga nabo baali beemulugunya. Njagala abasirikale 5 ate mu amateeka ge mwatusomesa bwe twali eri ku UNBS buli musirikale omusasulira emitwalo 2 sigiza rafulegi emitwalo 2 ate abasirikale 10 bungambye ate oyagala miliyoni 2 kijja kiti waali okujja ayogereko naffe olwakiri kyengambye nti gavumenti erina enteekateeka zeyatulambikidde. Unfortunately era byatuuse ne bimukwata olw'omukolo gwe mbagambye nti no guli korolo ng'ate gumukwatako n'aba nga tasobodde kujja naye n'aweereza omubaka abaddewo. Kati musazeewo ki ne security? Security ebadde nambulukufu, ensonga zaffe ziwulidde era ne balambika bulungi nti tubeere cooperative tukolagane nabo. Ebyo ebibadde bigenze bisoba era bagenda kubanga babikwatako kyobala batusuubiza nti tujja kuba twongera okumitinga ne ba top leaders aba police kwongera okwegayagaya mu ezo ze batasobola kusalawo ku level ey'abaana babaddewo. Emiting eno yayise ba promoter bonna naye nga bomanyi nti omuntu abaako n'ebiyinza okuba nga yagenze oba kusaba oba nga alina omukolo ogw'enjawulo kwabadde. Kwekulaakulanya enkola nambulukufu nnyo. Olaba sente ezo zize ziri mu kuyita mu sako, kati mu sako weekuba naani ziri zaali za kikutiya nga byakwata yakunyuka sente zaba promota bonna. Wazireeti twalambise dda nti buli promota yenna jangu wewandiise mu association yo association eyo esubscribinga ku federation. Kakati ojja kuba n'obwetaavu nga association eno yekulikomeninga okujja ofuna akasente ako nga looni. Esente zino zakutwalibwa nga looni kibala nti bali mu kuziteeka mu sako, so sizakivandulo. Yes. Bawa amagezi nti nno baali badde bagezi ne batava ku mugendo kubanga olwaleero wabaawo nga waliwo esimbudde etokota kizibu nnyo okuva we basaanika n'ogenda mwagenda ku nnimiro okusiga. Otegedde essaawa zino tukyali mu nteekateeka ya sako n'omukulu asomesa sako mumulabyeyo ng'ali mu kutusomesa bwe binaaba. Omutendera gw'amagoba ne bwe tunaatwala saagala gwogerako kubanga abo abakugu bajja kutulambika ku ngeri ki magoba gammeka omuntu ganaafuna. Essaawa zino bwe tunatuka kweyoleka. Uganda wange nabyogedde zino si za kiveera.